Ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Newabayo ka gurupu akafuna obujja olw'ekifo kino. Ka gurupu ako gakulembeddwa Lucifer mu ggulu. Kati kano n'amuteekawo n'amugamba tofaayo. Bonna abatakukkiririzaamu ate ngenda bateeka wansi w'ebigere ebyo. Ekyo ekizikiza ekyali mu ggulu ka gurupu ka Setaani n'emizimu gyonna ne bamalayika ne kasuulibwa ku nsi kuneeno. Bwe kaasuulibwa kati ate Katonda ng'ajjukira ayagala akwate Kristo ono amuwe buli kimu kyonna nga yakifuga, byonna bitonde bibe nga biyise mu ye. Mu ggulu yonna nga linnya lye erivuga, ku nsi kuno kwonna ng'erinnya lye erivuga, ne wansi w'ensi ng'erinnya lye erivuga. Kati ate kali akabiina akasudde eno ku nsi akatamukkirizamu mu ggulu, Lucifer ne bamalayika be baasuula. Eyo abasoma Bayibuli ebinyonyola bulungi mu kubikkulirwa n'ebyawandiikibwa ebirala. Kati ate Kristo olw'okuba yali aweereddwa ekisuubizo ng'ate alina n'okutwala eddaala ery'okujja ku nsi, era ye yennyini afuuke buli kimu kyonna, alyoke afune kiri ekisuubizo ekijjudde. Kubanga n'eggulu lyennyini teryamukkiririzaamu mu kusooka ng'oggyeko Katonda. Kubanga Bayibuli ejja kukulaga nti bwe yamala okukomererwa ku musaalaba byonna ng'abituukirizza, abakadde 24 abeetoola entebe ya Katonda ne balyoka bajjako enkofiira zaabwe ne bavunnama ne bagamba osaanidde, osaanidde, nga bagamba Yesu. Luli baali bakikolera Katonda yekka. So kitegeeza baali tebannakkiriza bulungi. Baali tebannakkiriza. Kyamala kubaawo ne bakkiriza. Weewaawo. Kubanga eno ensi bo baali bagirabye nti endagaano enkadde nga Yesu tannajja. Endagaano enkadde. Bali bonna abaayitangamu abantu okuva ku Adamu paka eno mu Malaki. Katonda yali anoonyaayo omuntu naye nga yakimanyi tajja kulabika, ng'anoonyaayo omuntu ayinza okuzaalibwa omukazi amuwe amaanyi g'amaanyi gaaliwo olwedde. Ago amaanyi agamuwe agende wansi eri abetente omutwe. Kiri kyagamba Setaani n'omwana w'omukazi ali kubetente omutwe nga kigamba eri Adamu ne Eva bamala okwonoona. Ekyo kisuubizo nga ne Setaani akimanyi. Era Setaani najja nga ajja alondoola okuviira ddala kuba Nuuwa nti tabanga y'ono we yalondoola Nuuwa n'amukozesa ensobi we yafuna omukisa n'alimu olusuku
nakira nakola omwenge nagunya natamira nakunamira abaana ekyo nga maaso ga Katonda tosobola kuwangula Sitaani oyo namuvaako. Ibrahimu nene tujja Mukama natulaga nti Ibrahimu ayinza okusobola twali tuli awo Ibrahimu alayo omukyala mukazi we bamufenyaako nti bannange bwandi badde otwala oyo yadduka zambwa nakola ekyo oyo nga naye tasobola kulinnya mutwe gwa Sitaani kigaana. Mukama n'alyoka atuwa n'atugamba ndabye omusajja alina omutima ng'ogwange oyo ndooza ye Dawudi. Ebyaliwo twabiraba. Kati Katonda paka lwe yajja eno nga ayagala okukakasa naye tulituuka mu ggulu tugana egamba naye lwaki oyo ye gwe wawa ekisinga ekyaffe lwaki ffe tewatuwaamu Yesu agenda okujja ku nsi. Kyova olaba nti ne Abaluumi kano katukagiye kuba kalungi n'Abaluumi akulaga n'essula y'okusatu n'olwabiri akulaga nti kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kiri ku kitiibwa kya Katonda kiri eri kyokka ate n'agenda okuwandiika Abaluumi nali sinazaalibwa ndooza naawe kandowooza kaali naye ate yategeera ate naye wayonoona. Kati kitegeeza Katonda alengera ewala era alaba. Yatulekera endagaano eri yasooka kuva eri ku lubereberye paka eno ku Malaki eno y'ensi gye tusoma. Kati ebyo ebiri awo byonna bijja kuyambako ne Katonda obutamubuuza ebibuuzo bingi mu ggulu. So bituyambako okubanga ansi ezimu Katonda yaziddamu. Kati n'ekirala nti bw'oneetegereza nti eno endagaano enkadde Katonda waffe yagirabanga omuntu azzaakula mu buli siteegi. Katonda otuukira ku Malaki alinganga omwana abeera akuze ng'abadde mwana wa buwala nga waliwo omuntu eyamusibako nti nze oyo bw'alikula wange. Endagaano enkadde lyali zadde lya Katonda ezzadde ly'ensi naye erijja likula mu buli mutendera Katonda w'ayagalira. Kati n'otuukira ku Malaki oyo omwana yali amaze okukula nga yeetaaga omwami oli eyamusibako okujja amwogereze. Kati Yesu okuva mu ggulu okujja eno mu mubiri yali azze okwogereza omwana ono kubanga eri mu kutondebwa ojja kukiraba mu kitabo eky'Engereso ey'omunaana lunywa lwa 31 akulaga nti Katonda bw'otandikira eri ku lwa 17 njagala abanjagala n'abanyikira okunnoonya nojja ku lwa 22 Katonda bwe yawa ennyanja ekiragiro nakigamba tosala abantu okola wano. Bayibuli etulaga nti nowe yalagira ensozi nowe yalagira ennyanja ate abana kuteekawo kintu kyonna. Bayibuli etugamba Yesu nga ye waali. Yesu n'atugamba naye ekyasinga omusanyula mu byonna Katonda bye yakola ezzadde ly'omwana w'omuntu. Katonda lwe yatonda omuntu Yesu yasanyuka nnyo kubanga Katonda ng'atonda omuntu yamutonda nga Yesu bw'ayagala nga bw'onaabeera taata n'okolera omwana ekintu nga bw'akyagala n'otasobyamu kantu n'akamu era omwana ng'asanyukira nnyo ekyo. Kati Yesu waffe n'ayagala nnyo ono naye ono gwe batonze bwe tuba tugenzeeko eri ewala mu kulengera kwa Katonda. Katonda yali akolera omuntu omubeezi amusaanira. Kati mukulu ttone tetulina kugoberera ndagaano nkadde. Omuntu bw'aba akuze nga tukuze endagaano enkadde nga tugita endagaano enkadde kubanga ondaze nti ensi wano we tuli koina ne waŋŋamba twali ku simu olwo oba okyogeddeko wano simanyi one waŋŋambira mbu era ng'oli we yaŋŋamba ani omukyala Rachel one waŋŋambira nti tuli mu lunaku lwa 6. Weewaawo kitegeeza oluddako Katonda aba awummula kyekyo si bwe kiri? Bwe kiri. Kati kitegeeza tutuukira ku lunaku olw'omukaaga tubanga abakuze. Weewaawo si bwe kiri? Tuufu ddala. Jala ontwale bulungi twala mpola sitegeera bulungi bawo okukwata. Amiina. Kati kitegeeza endagaano enkadde tekyakola nnyo makulu kuba tukuze okusinziira ku ggwe engeri gyonna. Ekituufu kyekyo terina makulu. Tenyinza okwongerezaako ekituufu kyekyo terina makulu
naye weeringa obujulizi ng'omwana we bajja bamukwata ebifaananyi mu buli stage gy'atuukamu ng'obujulizi nti wano wali okuza birthday yakubiri wano wali omala P7 siwe kiri n'okutuyambako nti Katonda tajja buuzibwa ebibuuzo bingi ajja kuba ayina obujulizi nti ono namuwaamu yakola kino nokyongerako akatono nga tunagenda nti ate n'endagaano enkadde eyo olw'abannabbi abaalimu n'abali yabeeranga naye tusongera era nayo eyina byerimu nga bitusongera ku kino kitugenzemu ekyomu maaso anti kati bwe tubanga oli yali ansongera ng'ate ntuuse mba nkyetaaga okunsongerayo anti bw'oyinza okwetaagira nti bikola ng'obujulizi ng'ekifaananyi nti bansongerayo era yono gye ntuuse okay so mu njogera ennyangu endagaano enkadde eyamba nnyo abato essebo naye ate n'abakoze okusomesa abato naye ate we tuli ondaye tetukyali bato si ffenna sebo dankulutonde nkwata bulungi oba njagala ntegere bulungi owaŋŋambye tuli mu lunaku lwa 6 ekyo bwe kiri mu lunaku luno olw'omukaaga tukyalinawo abato kale ekyo kiveeyo onkategedde keŋŋamba nkategedde bulungi ogenda kanyira so endagaano enkadde tukitegedde yakuyambako bato naye n'okutusongera gye tulaga naye bwe mala otutuuka ku destination mba sikyetaaga kunsongerayo wabula era mba nja kugamba bano eri endagaano yansongera wano wendi kijjeyo bulungi siwe kiri kati ekibuuzo kyange kiri wano tuli mu lunaku lwa 6 badde mmanyi ffenna tuli bakulu olwedde kaakati tuli mu lunaku lwa 6 okusinziira ku kukola kwa Katonda ne ku pulogulaamu ya Katonda olunaku olwasooka mwenna abasoma bayibuli n'abagenda otandika ogisoma ojja kusoma olunaku olwasooka Katonda bye yatonda ojja biraba n'olwokubiri bye yatonda ojja biraba n'olwokusatu bye yakola ojja biraba n'olwokuna wawo n'olwokuna olukulu nnyo dutegeera olunaku luno olwokuna Katonda ajja kulaga yakola ebyaka bibiri okuli omwezi n'enjuba ekyaka ekimu okumulisanga emisana ekisinga obunene n'ekyaka ekyokubiri bayibuli etulaga okumulisanga ekiro byonna bitangaala ekimu kya misana kirala kya kiro era tosobola kukeera ku makya mbu omwezi emisana gwe guli era n'akugamba alina kayogera n'agamba binaayambangako okutegeeza ebiro n'ebiseera n'okusobola okwawula ekitangaala n'ekizikiza kati akakantu bw'okatuukawo ku lunaku olwo olwokuna nti wano mu lunaku olwokuna weewali amagezi agayinza okuyambako okwawula ekizikiza ku kitangaala naye amagezi gano gali mu byaka ebyo bibiri omwezi n'enjuba kati mu nsi ey'omwoyo ate bo tebajja kukulaga bino kati bino bye mulaba ku nsi bye bintu Katonda bye yateekawo otunyonyola eby'omu mwoyo kyova olaba nti ne Yesu nnyini yatugamba ne bwe kanaabeera katonyeze mu byali mu mateeka mu ndagaano eri enkadde eno mu ndagaano empya mu mwoyo birina okulabika tewaliwo kyavaawo yadde n'ekyo byonna twayingira buyingizi mu mwoyo okubituukiriza mu butuufu bwabyo kano olunaku olwokuna yateekawo ebyaka bibiri okutuyambako okwawula ekitangaala n'ekizikiza so ebimu ebyali mu ndagaano enkadde twayingira nabyo tewaliwo kyali mu mateeka mu ndagaano enkadde mu mubiri ekitaliiwo mu mwoyo naye ekyenjawulo kiri nti eno tubikola mu butuufu bwabyo mu mpya mu mwoyo ngoberera ekyo so ekyenjawulo eno tubikola mu bituufu bwabyo kitegeeza eri mu nkadde twali tukola byefaananyiriza so byebifaananyi era Pawulo n'agamba tubirengerera wala tubirengerera naye tutuuse eno nga tubirabira ddala kati ekibuuzo kyange kiri kiti awo lwaki amakanisa genda bakati ne
abaweereza abamu benda bakati si bonna ngambye abamu ate ebintu ebisinga bakyabikolera ddala nga we twabikolanga mu ndagaano enkadde. Yesu yeebazibwe nnyo abooluganda mwenna. Amen. Nti wano wakulu era wo ŋŋendawo mpola nti olwaleero era naye kennyini kyotandikiddeko nti lwaki amakanisa leero naye muganda wange we naatulaba ne muganda wange naamu nange tulina okukkiriziganya ffenna nti kye bayita amakanisa ffe tumanyi ate Katonda si kyamanyi nti amakanisa olwaleero nti okugeza muganda wange Mukama ayinza okujja ekiro mu kirooto n'ayogera naawe n'akugamba mwana wange Sami njagala onkolere ekkanisa banayiba bo bonna ne bonna abali kulaba mwe ndibayambira okuntegeera bw'okeera ku makya okola ki kati abasinga obungi sagala kubanga kibuuzi ndibadde nkibuuza ne bali baganda bange naye ekikulu okirowooza nti abasinga obungi bayinza okukeera ku makya n'okuba ekikaali n'okwata omuzina notandika okuyita abantu Mukama yabagambye mujje wano naye ng'amazima matuufu mu nsi ey'omwoyo mu kigambo kiri eky'omwoyo Kristo gy'ayita ekkanisa egyagamba gyagenda ozimba ku musingi oba ku lwazi nga n'emiryango egy'emagombe tegisobola giyinza teriyo nti baba bagitandika mu mubiri naye mu nsi ey'omwoyo gyeri enywedde bulungi era ye Katonda aba ayogera naawe nti ayagala ggwe okyuse mu nneeyisaazo oba tobadde mulokolooloko okkirize Yesu azimbe ggwe n'abalirwana bakulabireko ne gy'anaakutwala yonna ayambireyo abangi okuyita mu ggwe si mu kizimbe sonze ekkanisa weewaawo. Okay. Kakati ate zino tuyite ki kati waneeno we tugenda awo baganda baffe bonna abaategeera Katonda abaatusooka okutegeera Katonda kanga abaatusooka okukula mu Katonda baakirabanga kirungi ne Katonda Yesu Mukama waffe akyogera nti kasita mukuŋŋaana ababiri oba abasatu ndibaawo si mu kizimbe ekyo kati eno mu ndagaano enkadde biri ebyasooka ekyo gy'osanga ekizimbe nga bakiggaliramu ng'era bwe basibawo Katonda bamuggaliddeyo ng'essanduuko ey'endagaano mweri Katonda bamuggaliddeyo ate nga waliwo era n'abalina otuukayo ntyo si wa buli omu banga oba mu mwaka nga bagendayo mulundi gumu kati nga ebibi byonna babitikoono n'atuusaayo eri ate nga naye n'ogenda ng'atuukiridde ogenda atuukiridde ofa bwekuba yagenda nga amusiba ekijegere munene muno era kisigalayo eri oba labanga omuntu ajja nga bakinyenyaako nti bw'otaddamu bamanya oyo yagenze basika busisi ekyekijegere ekyo kyali kimbuzaabuza nga baali babasibirako ki waliwo yaŋŋamba nti baagendanga ne balwayo era mbu waliwo omu eyalwayo ne balowooza akoze eki Zakariya yennyini Yokaana ne balowooza akoze eki ne banyeenya ku kijege n'abaddamu amanyi Bayibuli eyo enyuma otandika ogitegeera kituufu naye ate osobola gitegeera ng'olina ekintu kimu Mwoyo Mutukuvu kituufu nnyo ate amazima nkubuulira w'ogisoma nga tolina Mwoyo Mutukuvu ebowa nnyo olaba ng'ebirimu byonna bya ggete kituufu ddala ekyo kyova olaba nze nyina ebintu bibiri mu kulutoni nze sikyakaayana na muntu amanye ebintu bibiri olaba kati kye twogeddemu bwe twayogera ku ssimu Mukama akyannyambye nagenda waliwo kintu simanyi naye mu ddakiika 2 oba 3 zeema njogedde n'omuntu ku bintu bya Katonda nsobola okutegeera we nkuteeka wenzuula nti ono wa pasita yagambye ku kyaki yaffe baatugambye bati
igwe mu discussion sigenda nnyo naawe kuba ntegeera mbu bwe ziba channel tetugattira wamu okitegedde oli kweyateero nze ndi kwemutyeeni internet bundi network zanjawulo why omuntu atategeera Bible bintu bibiri oba bisatu bye bigenda okutuukako oyagala toyagala mu mulembe guno gwe tuliko ogenda ekisooka kubbibwa oyagala toyagala ogenda kubbibwa ekirala ogenda kufa ddala ogenda kufa ekyokusatu bw'oba oyagala toyagala oba totegeera Bible kugyesomera ne weetegeerera si gwe wekka agenda okufa wabula n'abaana bo lwansonga olina endagaano z'ogenda okuyingiramu nga gwe ziyinza n'obutakutuusaako bulabe naye abaana omulembe gwo so okikkaatiza bulungi nze kanisa era n'ogamba bali bakiteekawo nga bakijje mu luli olunyiriri we mbeera omu oba ababiri ndibeera babiri oba basatu ndibeera mu masekkati gammwe eri tulina kujjayo ki because nkakasiza nti nze kyaki kati ate ndaba ayinza okuba kitegedde leero ye nga buli ku Sande abadde akeeranga n'agenda mu kyaki so byajje mu kyaki byamugambye byateeka mu nkola naye kati wano oli mu kuŋŋamba nti gwe kennyini agenda mu kizimbe ekyo gwe kyaki kati mu kizimbe ekyo nnyina kujjayo ki oba wemba mpuliriza mwoyo muweereza wa Katonda y'omulimu gwe ki eri obulamu bwange wedde nkitegedde nze kyaki kuba kabuzaabuza kabuzaabuza nnyo naye mu byonna banyongera okwebaza Katonda nti baganda baffe bano bonna awamu naffe ffenna abateekawo ebifo n'ebizimbe kituufu kye bakola si kikyamu eyo gye tugenda ffenna ng'amakanisa muza kati kiraba nti ffe kyaki kati ffe amakanisa gye tugenda Bayibuli egenda kulaga nti tukuŋŋaana kati jjukira nti Kristo ono ye bw'atulaba atulabira mu kifaananyi ekyo kya mukyala we nti gwe nange n'oli bwe twegatta tuba bitundu ebyegasse nti okusobola nti tuli mubiri gumu nti gobeera oyinza okubeera okutuuza n'embeera oliiso nze ndi liiso limu nze ndi matu nze ndi lubuto so tukola ekintu kimu mukyala wa Kristo kati bwe tukuŋŋaana kimusanyusa nti wabeerawo omubiri oguli okwegatta okukola ekisinga omu kye yandikoze nti nga gwe kyaki omu gy'obeera nga gwe oli omu bw'oti waliwo amaanyi g'olina ag'obwa Katonda agakumala okusobola okuza ky'olina okukola gwe nga gwe naye ate waliwo kye bayita ekiruubirirwa kya Katonda ku kitundu kw'oli oba mu ggwanga mw'oli ekya mwenna abamukkiriza mwenna amakyaki sigamba bizimbe nti gwe oba wamukkiriza naye nga namukkiriza bwe tubaako ne wetusisinkana ag'amaanyi tegenkanankana nagago ng'oli wekka eri bwe twegatta wabeerawo amaanyi amangi ag'oyo Mukama waffe ageeyongeddeko okusinga ag'oli omu kuba tuli mubiri gumu guli gumu ye Katonda gw'alaba kati gwe obeera eri oyinza katugeze oli mukono azina omukono ku mubiri ogwo ne weegatta ne ow'eriiso ontyo n'ow'ennyindo naye najja n'amuleeta we mwegatta muba b'amaanyi mwongera okuleeta omubiri guno mu butuufu bwagwo nti era ne Katonda ono agugatta yagugatta jjukira era yaba alaba nti kati nno bano yadde kituufu omubiri guliwo ogenze guwera niye babulako okutu kati ye yamanyi gye kuli era n'aleeta oyo yennyini n'amubagattako okufundikira mmwe ng'abakuŋŋaanye ne mukola kye bayita ekyaki se ne mukola ekizimbe ne mmwe kennyini ne wabaawo kyaki ateegaziwa mu mmwe nga mmwe kyate kitutwala eri
maanyi gano kwongera gakuŋŋaanya aga Kristo kye bayita okwewagala mugenda okuvaawo amba n'ekiri mu ggwe ne boddayo eri ng'ebadde bikuwangula olw'okuba weegase na bano ojja biwangula. Kaakati era ogenda kunvumya onsinkuulira entalo omale goddeyo mu mirimu gyo Mukama waali. aye ngubuulira nja kuzzoddemu ebintu byo Mukama waali. kakati kyekirina omanyi ogenze kyaki nze ekkanisa Akkiriza Yesu. of course akkiriza soogera naawe atanakkiriza Ntyo. ndikwakkiriza nze ekkanisa naye ate ffe eri gye tubadde tutwalanga ekkanisa waliyo practices ezikolebwayo gwe zoova okuŋŋamba nti ezo zonna practices zaali zitulengeza destination weewaawo era n'oŋŋamba tebyavaawo amateeka gano tegaavaawo yadde akatonyeze amateeka ago njatwaliramu tayifi njatwaliramu ebirala byonna komola bingi n'ogamba nti tegaavaawo wabula twasala nago ekyenjawulo kiri kiti nti eno gye twadda tubikola mu butuufu bwabyo tuli wamu njagala ntegero bandimuwuliriza bulungi kati njagala onnyinyonnyole eri mu kyaki nze ndaba ebisinga okukolebwayo eyo gy'oŋŋambye mu kizimbe babikolanga we twabikolanga mu ndagaano enkadde tayifi bamuwanga we yali simanya first simanya kibakirazi ekibereberye bakiwaayo ensigo bagiwaayo ekisooka kikyamu if yes oba no nziraamu lwaki kikyamu mu ndagaano empya okikola mubiri nga bwe kyali eri kikyamu okikola mubiri nga bwe kyali eri nziraamu bulungi lwaki oyogera mpola kikyamu ssebo kikyamu so kyembuuza yalonzire oba kikyamu oba nedda kiba kikyamu ompa ensonga lwaki bwe kiba kituufu ompa ensonga lwaki then ekirala onnyinyonnyole kati tulina bbiwa tutya kuba eno oŋŋambye tuli mu bbikola mu butuufu bwabyo otandikidde ku kimu kya 10 oba otandikidde ku kimu eky'ekkumi tutandikirako kakati muganda wange n'abatuwuliriza mwenna ensonga zonna ze twogerako bwe tuba tulina olunyiri lwe twogeddeko oba ekyawandiikibwa kyonna kikulu nnyo ate ggwe bakyamagezi nnyo ng'okuddayo n'okyali olunyiri lwe twogeddeko obutakubuza oba obutakulimba naye n'osala ne Mwoyo Mutukuvu akubikkulira yongera okukubikkulira osomanga katabo kati bwe tuba nga tunayogera ku kimu eky'ekkumi amazima matuufu twetaaga okuba nga tugenda mu ngeri ey'okugamba nti nga tewali atugoba nti ekimu eky'ekkumi kino bayibuli ejja kukulaga mu kitabo abasinga obungi basinga kinnyonnyola mu kitabo kya Malaki ekinnyonnyola ate nno yo Malaki era abasinga okukayana nti n'aleeta nti tukiwa lwa wano ate singa Mukama amuwa ekisa n'asoma Malaki waatandikira ku ssuula esooka ojja kulaba ojja kunnyonnyoka ddala singa oba olina omutima ogutagala kujja n'okuwakana nti bajja kukulaga tekimu eky'ekkumi ekyo baakikwatanga mu ndagaano enkadde ne bakikwata ne bakitwala ku kizimbe wabeerangawo bakabona ne bakitwala ne bakikwasanga bakabona abo ne bakiteekanga mu ggwanika era ga muleete ebitundu byange muleete ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo mu ggwanika lyange ennyumba yange ebeeremu emmere kati kyayita eggwanika eri mu ndagaano enkadde mu kizimbe kiri omwabeeranga Katonda mwabeeranga essanduuko eggwanika lyabangamu mwe baateekanga ebimu eby'ekkumi ebyo n'ebiweebwayo era nga babiteekamu era kabona yabikwatanga n'abiteekangayo mu ggwanika bwe byakuŋŋaanyizibwanga so lyaliwo mu buliwo n'ebiweebwayo n'abiteekangayo era ng'agamba mubireete mu ggwanika lyange
ennyumba yange ebeeremu emmere era n'ennyumba yabeerangawo ng'ekizimbe kyonna awamu nga kisobola okubeeramu emmere esobola okuliisa bonna abakola awo. Kati eno mu ndagaano empya bajja kukulaga kye bayita eggwanika, bajja kukulaga bulungi, ne kye bayita ennyumba ya Katonda bagenda kukulaga bulungi, n'ekimu eky'ekkumi bakiraga bulungi, era bwe tuba n'obudde eno gye tuli tewali buzibu. Ogaye ki basooka okulaga eggwanika? Gwe bw'ona asoma mu Malaki agenda kugamba muleete emu ey'ekkumi n'ebiweebwayo. Ngamba eno gye tuli ongaye we tusoma bajja tulaga eggwanika. Eno gye tuli eggwanika kye kitegeeza, ennyumba kye kitegeeza, n'emmere n'ekimu eky'ekkumi n'emmere bajja gikulaga, n'ennyumba n'eggwanika n'ekimu eky'ekkumi. Kati tusooke tutandikire ku ggwanika. Kati bw'osoma mu kitabo gye tuli bw'osoma mu kitabo kya Matayo, abasoma era kimanyi n'atasoma naawe tandika osome Bayibuli yo. Bw'osoma mu kitabo kya Matayo bagenda kukulaga nti nze kankyanguye olw'obudde nti omutima gw'omuntu oba eggwanika ly'omuntu obudde tuyina eggwanika ly'omuntu bwe libeera nga ddungi agendayo n'ajjayo ku ebyo ebirungi ne birabikako, era bwe libeera nga bbi era naye waaba nga agenzeeyo ajjayo ebyo ebibi ne tubiraba. Seggwanika gwe mutima ye ndowooza ye mmeeme gye watereka kye kibagamba ekijjula munda. Bwe kiba nga kirungi kifuluma mu bulungi bwakyo, bwe kiba nga kibi kifuluma mu bubi bwakyo. Ero ly'eggwanika. Saagala palapase mu Bayibuli. Oge ekyo bakisanga mu ki? Bw'osoma ekitabo kya Matayo nozesulenza okuba ya 13. So eggwanika gwe mutima ekijjudde mu mutima gwo kye kifuluma gwe gutereka. So omutima gwe gutereka. Tosagamba nti nze gola munda ndi mulungi nnyo naye nga kungulu okola bibi mu ggwanika lyo. Okay. Ennyumba. Kati ennyumba olw'okuba nti eggwanika liri mu ndagaano enkadde eri bye tuyigirako kweri plan bye tuyigirako eggwanika mu ndagaano enkadde ate lyabeeranga era munda mu kizimbe. Ekizimbe mwe muba mwe tutereka wabeeranga ruumu yabeerangamu eggwanika tuyita eggwanika. Ontyo. Yes. Kaakati ne Katonda yennyini bwe yali ng'atonda omuntu ye bwe yamutonda mu bukulu yali amulabanga nnyumba ye. Se nnyumba yenze ffe tuli nnyumba ya Katonda omusangibwa eggwanika era lirina n'emiryango. Era bw'osoma eri mu Ngero essuula ey'omunaana okutandikirawo Bayibuli egenda kukulaga nti awo awayingirirwa mu kibuga mu masaŋŋanzira mu kkubo nange magezi bwe ndeeta eddoboozi lyange okutegeeza kwange bw'onzigulira nange nnyingira. Ne Yesu okuyingira mu ffe tulina omukkiriza elijja alina okutuula ye wali eggwanika muggwe nga yeekaalu ng'omukkiriza takwesibaako. Olaba erimu kwagamba nti nkonkona ku luggi gulawo buli aggulawo yenna n'ayingira n'aliiranga wamu naye. Olaba nti waliyo gye tuliira. Kati emiryango gye giriwa? Kati emiryango gy'omunyumba eno kati mu nnyumba eno era omusangibwa eggwanika. Kati emiryango egitutwalayo olaba kuno okutu, olaba gano amaaso, olaba n'ebibira bigere bineeno bisobola okuyambako okuyingiza eri mu mutima nti ebintu by'olaba tugeze ku TV ze tulina, amasimu ge tulina, gano amaaso mulyango ogutwala paka eri mutereke mu ggwanika. Ne gano amatu bye tuwulira webeera nga birungi oba bibi kuba eriyamba okutwala eri. Katulina ebitundu ku mubiri gwaffe oba ku kizimbe kuno waliwo ebitundu nga by'okkubo etu eriyambako ebirina okuyingira eri. Ne Yesu naye talina waayita walala mu maaso go n'amatu go olina kuwulira oba n'olaba n'olyoka omukkiriza. Kyobala yagamba nkonkona naye akozesa amakubo ago. Akonkona olaba owulira okkiriza n'oyatula olwo omugguliddewa agenda kuyingira. So kitegeeza newoolaba
n'owulira n'okkiriza n'otayatula tayingira. Tonnakkiriza. Tonnamukkiriza omugamba olabi ogira obeera awo. Obadde okimanyi ebitundu 46 n'obutondotondo 4 be baana ab'obuwala abava mu ssomero buli mwaka nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 18. Ebbula lya ssente ebikozesebwa mu nsonga ezaabwe ng'abakyala bye bimu ku ebyo ebibaviirako okuva mu ssomero nga bakyali mabujje. Unique Media Menstrual Empowerment 2026 twesowoddeyo okubeera omukisa eri abo abatayina. Twegatteko tudduukirire bannakazadde b'eggwanga abenkya engero 11:25 emmeme gabagaba inaagejjanga afukirira naye alifukirirwa. Waayi ekyo ekitono ky'oyina kiba omukisa eri omulala nga tufunira abaana bano ebikozesebwa omuli reusable sanitary pads, sabbuuni, shavers, engoye, ebbaafu oba bucket na kyonna ekikozesebwa ky'osobodde ky'olabanga ekitalina makulu gy'oli kya mugaso nnyo eri omulala. Obuyambi osobola okubuyisa ku noti 786 noti 26 okugaba guba mutima eri oyo yenna akiwulira wabula si kyabuwaze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2026. Unique Media Menstrual Empowerment. Kale sabike gemanya gange tuli ku Unique Media adire mukulu Tony. Oli musumba mpozi? Siri musumba. Mbadde mmanyi oli Pastor Tony. Oli muweereza wa Katonda. Okay. Tugezaako kutegeera bintu ebimu. Omanyi wabaawo ababuulizi, wabaawo abasomesa. Njagala nnyo okudiringa nnyo n'abasomesa. Basonga omusomesa at least avaawo ina ky'otegedde ky'obadde tomanyi. Ebiseera ebisinga omubuulizi ayinza okujja n'abuulira si ye pastor. Ndowooza yoyo. Ayinza okujja n'abuulira nga byabuulidde oba oliawo omanyi. Naye nga oyongedde bwongezi kakasa ky'obadde omanyi. Omusomesa oba oliawo akugirayo obadde tomanyi. Waliwo bye neeyongeddeko. Nganze omuntu. Amiina. Ekinyambye okutegeera ebintu ebimu era ng'oli wambuuza oba oliawo nange nsobola okumunnyonnyola. Tayita ono aleese obuzibu suba gy'obeera obiwulira. Atya abasajja tebaagala kwogerako kimu kya 10. Atwagala kuli ajamanya Katonda. Anti bagamba kyola wenzira nti kati ondaze eggwanika, ondaze ennyumba. In fact kina kuba ondaze ennyumba, ondaze eggwanika. Waliwo emmere. Kati emmere eno yagendangamu ekimu eky'ekkumi kino kye baaleetanga ky'ogenda okundagamba kati tukikola tutya tukiwa tutya. Naye lwaki nkugamba nti aleese obuzibu? Nakaawo omukyala abeera nnyo mu comments awo. Yaŋŋambako yakomentingako lumu n'agamba naye munayogera ebintu bitya. Ye temugenda kumujja kukuwa kimu kya 10. Kuba ekimu eky'ekkumi bye kimukoledde temubimanya. Amaanyi mangi agali mu kimu eky'ekkumi. Eky'omubiri eky'omwoyo. Ekimu eky'ekkumi eky'okuwaayo nti kye baakolanga mu ndagaano enkadde. Eky'amateeka. Ne ndabako era omusumba omu ow'amaanyi ng'ayimiridde n'agamba alaba abantu abazanyira mu kimu eky'ekkumi. Tebamanyi maanyi gali mu kimu kya 10. Eky'endagaano ki? Enkadde. Waaw. Ne ndabako omusumba omu eyavaayo n'abaako ky'ayogera. Omusumba oyo yagamba nti oba oleese ekimu eky'ekkumi ng'oli wano mu kyaki nga mukyalawo ayina kye yakusabye tonnakimuwa. Tubadde tukusaba kimu eky'ekkumi ekyo tokituwa. Ddayo okolere mukyalawo kye yakoze ki? Yakusabye. Byayogera byaleeta debate mu basumba. Era omusumba omu n'avaamu mwami omu n'abaka video n'agamba kati ye mukyala we ne baba anoonya za kulongoosebwa n'azifuna
akwata ssente n'aziwaayo n'asaba Katonda omukyala abajja mmuwonya kubanga bingi bye bafunye mu kimu eky'ekkumi. Kati goli mu kuŋŋamba nti oyo Katemba. Mbuuza ebintu bibiri. Ekisooka ekimu eky'ekkumi tulina kuwa kitya kyekiriwa. Ekyokubiri Katonda waba takyawuliriza biri bye twakola mu ndagaano enkadde nga atwetaaza kukola bino eby'empya nga azze Kristo, lwaki bano bagamba we babikola ebyamagero bikolebwa era bakifunamu wonna wootandikira. Yesu yeebazibwe nnyo. Amin. Waliwo omuweereza wa Mukama omu yayogera akantu kannyumira nnyo, kankolera nnyo. Yayogera n'agamba nti Sitaani yatusooka ku front line. Nti Sitaani ye yamanya ekituufu Katonda kyayagala. Bwe yakimanya n'ateekateeka bye yateekateeka ye batusookeyo. Kati mu kutusookayo n'abawa n'ekyo bo kye balina okussaako amaanyi, njagala okubuulira nga n'okusasulwa basasulwa. Kubanga nga bwe kyali ku mulembe gwa Musa, ti Musa bwe yavaayo okuyamba n'okulokola okuleeta revival n'okununula, eyali afuga ku budde obwo Falaawo Sitaani yamukozesa okulagira okutta abaana bonna nga ye Sitaani alengedde waliwo ajja okuyamba bano benkutte mu budde. Sitaani we yakimanya n'anoonya ani oyo agenda okujja ayambe amutte ng'akyali. Ne ku Mukama waffe Yesu era Sitaani bwe yakiraba nti Yesu azze, kubanga ye Musa luli mu mateeka yajja okuyamba abaana ba Isirayiri okubanunula. Kristo mu ndagaano empya ate yajja kuyamba nsi yonna. Katonda bwe yasaasira Isirayiri yaweereza Musa, bwe yasaasira ensi yaweereza Yesu. Kati Yesu naye ku mulembe gwe ng'azaalwa Sitaani yakirengera. Sitaani n'aleeta abayinza okumutta nga tannakola ki, tannavaayo okuleeta kituufu. Ne ku mulembe guno Kristo ayina kye bayita oba Katonda ayina enteekateeka enyeenya ensi yonna nga bwe yanyeenya Misiri ku Musa. Kristo n'ajja n'aleeta bye yaleeta. Kati abanaakula n'abakuze mu ebyo balina ekigera bye bagenda otuuka nga ne bw'okola otya bo bategedde Mukama waabwe nti amanyi Katonda waabwe balikola ebyobuzira ddani lyakyogerako. Kati n'ekiseera kino Sitaani alina baasasula ng'abataddewo okuyigga n'okunoonya baliruddamu. Kati mu byonna njagala kwogera ku kiri nti ekimu eky'ekkumi gye kiri kituufu ddala, naye munda mu kigambo kiri eky'omwoyo nga si bino bitukutte bino ebitunyonnyola bino ebya wano, era mmwe tunaatuuka mu ggulu wali Mukama waffe ajja kikunnyonnyola. Naye njagala nange wanene olw'okuba mpeereddwa ku ekyo ekisa ekitegeera kiri ngenda kyogerako. Ekimu eky'ekkumi Katonda kyalaba mu kigambo kye era kyategeeza era kyalengera kye tuleeta gy'ali kyekiriwa. Kubanga luli twakolanga ebintu eby'omubiri okusinza Katonda, Agalatiya nga bw'ayogera, naye kati mweno tukolera ddala ekintu kyennyini nga gwe tuwayo oli owo ategeezebwa, oli ow'omwoyo. Yesu yava agamba ono omukyala gwe yasanga ku luzzi nti njagala okutegeeza ekiseera kituuse era kye kino abasinza Katonda bwe banaamusinzanga mu mwoyo n'amazima, kubanga Katonda anoonya abalinga abo okubeera ab'okumusinza. Kati ekimu eky'ekkumi nga bwe tulabye eggwanika mwe baakiteekanga tulirabye ffenna. Omubiri ekizimbe yenze weewaawo, eggwanika liba mu kizimbe, eggwanika gwe mutima gwo, so kiri weewaawo. Kati njagala kumanya ekimu eky'ekkumi kino kye baaleetanga nakati kyogambye nti kale kyekiriwa. Kati ekimu eky'ekkumi